akavubuka kasowodde ne Museveni mu kifaananyi mpulidde mbu katabani ka chairman Nyanzi bakatukwata kitaawo wano bakamukwata n'atunyumiza nga bwe bamukubye emiggo ng'ani aba ordering okuba kitaawo emiggo si Museveni oyo gw'osobodde naye okujjako nga mwali mutulimba bulimbi nga mwali mu katemba wammwe ffe tetwagala bya muzannyo tetulina gwe tuleka tetwagala katemba wano kavubuka bakakawa obukulembeze nga babukawa lwakuba bamanyi kalina oluganda ku mukulembeze kyova olaba mubirekera awo ebyo mbu nonda gundi alina oluganda ku gundi nonda gundi alina oluganda ku gundi abantu mubalabe busobozi bwabwe kiki kye bacontributinga ku ggwanga lyabwe ate naddala mmwe abeeyita abaasoma mmwe abayita abaasoma muyina urban excitement olw'okuba mwogera oluzungu mugenda ne mwekweka mu luzungu ne mulowooza nti mutegeera nnyo olw'okuba mwogera oluzungu naye teriiyo ekisiranyiza eggwanga kitandikirawo mu education system baba programmingirawo ne bajjanga bakuvuga obongo nze abasomyeko bonna abasinga obungi ndaba tebategeera kiki kye mulya mmere ki buwunga bwe babawa ku ssomero bwe bubakyamya nze sibitegeera akavubuka kasowodde na Museveni mu kifaananyi omutemu ng'atugumbudde n'abantu bekamanyiddeko ddala nti ddala kitufona abatugumbudde bakuwadde ssente mmeka nze tosobola kuŋŋamba nti obadde bubi kitaawo ayina ssente Nyanzi ssente weeziri tosobola kuŋŋamba nti obadde bubi nnyo ekyo tosobola kiŋŋamba akavubuka kali wali eri ssebukko kasowodde n'omutemu golooza tunaakuleka tetuyina gwe tuleka bino bya ggwanga Uganda temutubuulira oba ani akuzaala oba ani akuzaala ezzambi lyonna lyokoze okulya mu struggle olukwe tukuyisaamu nga tuyisaamu abaabalala tewali katemba wano bino si bya muzannyo omusajja baakakwata kitaawo ku oda z'oyo omusajja gw'otudde naye ne bakuba kitaawo emiggo nga bwe yatunyumirizza mpozi nga yali atulimba nga yajja n'agamba nze nabadde nnimba naye bw'aba teyabigamba ebyo oyimirira otya n'omutemu afaanaganako bw'atyo batugumbudde abaana b'abantu nga mwenna mulaba nga mulaba ebituukawo twagala ggwanga lyaffe kukyuka kiki kye mwagala kati gwe kiki oyagala omululu ogubujjudde nze mwantama nkubuulira ava ku mugendo yenna yantama kabeere muganda wange temutusumbuwa osowodde n'omutemu muli ku gundi yemu bigambo bya Umar Kiseka omusajja wa struggle ennyinnyini ddala era atayagala kulaba muntu yenna ava ku mugendo gw'enkyukakyuka mu buufu obufaananako bwe butyo oluvannyuma lwa Umar Kiseka okufulumya akatambi ng'akaweereza mutabani wa chairman Nyanzi mwana mulenzi amanyiddwa nga Sentamu Churchill akatambi ako katandise okuba nga katambula era ba foot soldiers ab'enjawulo n'abantu ab'enkyukakyuka batandise okuba nga bakola obutambi obulumba mutabani wa chairman Nyanzi ngenda kubanga nfunayo foot soldier omulala omu yekka then tugende in depth oba munda mu kino mutabani wa chairman Nyanzi yakoze musango ki era lwaki bamulumbagana essaawa eno mukwano gwange mutabani wa Nyanzi ngamba gwe Sentamu ebyaddala bakukoleko DNA toyinza kuba ng'oli wa kika kya Sentamu ebyaddala nga weddira embogo okategeera n'otuula ne mwami Museveni tekisoboka tekiriyo kino kankikubulire tekiriyo era tugenda kukukuba buli ya recordinga ka video ng'alumbagana mutabani wa chairman Nyanzi ate era ng'abeera mutabani wa Bobi Wine amugamba kimu nti tugenda kukuba togenda kutusobola tosobola kubanga olyamu struggle olukwe nga weekubye ekifaananyi ne President Museveni kati soka tugende mu katambi kano aka video kolaba ke ka video ka interaction oba engeri mutabani wa chairman Nyanzi jagenze maaso okubanga awuliziganyamu ne President Museveni oluvannyuma oba ka photo moment we kagendedde maaso omuvubuka ono yayogeddeko ne President Museveni 1 or 2 3 words nga bolabye era yasituseewaawo ng'amwenya oluvannyuma ne bavaawo nga photo moment ewedde photo moment eno ke kaseera ako era bye bifaananyi byolaba essaawa zino
ekifaananyi ekigenze maaso n'okubanga kireeta obulwa oba ekifaananyi ekifuuse namulanda ng'amabeere g'embwa nti buli agenda maaso n'okukifuna akyongerayo wabula akyongerayo ng'ayongerezaako ebigambo ebibye mu buufu obumu oba olala. Kati ekifaananyi kino kyavudde ku ki okubeera nti President Museveni yeekubiza ekifaananyi ne mutabani wa Chairman Nyanzi ate era ng'abeera mutabani wa Bobi Wine mu layini eyo. Olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 8 April, Makerere University yategese ky'oyinza okuba nga oyita the Research and Innovation Week. Yes, Research and Innovation Week e Makerere. Research and Innovation Week eno eyabadde chief guest oba omugenyi omukulu teyabadde mulala, yabadde President Yoweri Kaguta Museveni. So yabadde alina okuba nga ajja naggulawo Research and Innovations Week eno no yabadde wali ku Freedom Square ne main hall eya Makerere University. President Museveni we yatuuse mwana mulenzi ono mutabani wa Chairman Nyanzi ye guild president wa Makerere University era nga yalaziyizibwa ng'omwezi gwa March guggwako. Ekitegeeza nti mutabani wa Chairman Nyanzi tannaba kubanga aweza n'omwezi mulamba mu bukulembeze bwa University ya Makerere. Kati omutabani y'omu ku bantu ababadde balina okwaniriza President Museveni era bw'otunuulira ebimu ku bifaananyi President Museveni wayimiridde awo waliwo omukulu atwala University eno omukulu Barnabas, then emabega eri ng'ovudde ewali omusirikale President Museveni waliwo omusirikale, then waliwo mwana muwala oyo ali wakati awo oyo nno abeera guild president eri kusaidiza mobs. Kati emabega ye wali Churchill mu kifaananyi ekyo President Museveni nga yakatuuka era nga agenda maaso n'okuba nga alambula exhibition ogundi stalls ez'enjawulo. So omuvubuka ono yabadde alina okwaniriza President Museveni mu kaliba oba mu kapasite y'okubeera nti ye president wa university. Kale kati katugendeko munda essaawa zino mwana mulenzi ono ng'alumbibwa era nga bangi bagamba nti yabadde talina kufuna kifaananyi na President Museveni. Mwana mulenzi ono okujjukizaako teyajjira ku kadi ya NUP. Yajja ku kadi ya NUP ne bamukuba akalulu oba n'atawangula ku kadi ya NUP. Okwesimba kuba President bwe Makerere ku kadi ya NUP. Wabula mwana mulenzi ono bw'afiirwa oba bw'atawangula bwe yafiirwa obuwanguzi bwa kadi ya NUP, kiki yakola? Yagenda n'asisinkana taata we Chairman Nyanzi era baayogeramu. Akankutereko akavidiyo ako. Yes, emmotoka eyo gy'olaba etemyanga omuntu mwana mulenzi oyo mwe yajjira wano nno balina we baasisinkana ne taata we. Kavidiyo ako koolaba. Yes, yegayo yafubutuka mu mmotoka asentamu Churchill era yagenda maaso n'okuba nga asisinkana taata we ne boogerezeganyaamu abitundu by'ekajjansaawo. Yes, yava mu mmotoka eri n'ajja asisinkana taata we mu mmotoka eno. Yes, yoyo ng'abuuza ku taata we oluvannyuma lw'akamyufu okubanga kamukuba era oluvannyuma lw'okuba ng'abuuza ku kitaawe. Mwana mulenzi ono yateekayo kavidiyo ako ng'akamyufu ka NUP kamaze okuba nga kakola ki? Kagaana. Waayita Mbale mwana mulenzi ono n'alangirira nti ke yali afiiriddwa kadi ya NUP yali wa kujja busimbalaala bw'omu bwa Namunigina. Kati kankutereyo katambi kano vidiyo eyo gy'olaba essaawa zino ye vidiyo y'ebimu ku byali ku ofiisi za NUP e Kavule. Mwana mulenzi ono ng'akontestinga ku lwa kadi ya NUP era mu katambi kano akalimu ebintu ebyenjawulo ku byali ku NUP nga mwana mulenzi ono tafuna kadi obanga kadi bamukuba akalulu ku kadi ya NUP. Yateekako caption egamba bweti: "The day we lost the card is the same day we were endorsed by God himself. What a blessed day it was."
mwana mulenzi ono agamba nti olunaku lwe yafiirwa kaadi ya NUP lwe lunaku lwe lumu Katonda lwe yamufukako amafuta oba we yamuwandako eddusu n'amugamba nti kati kaadi ya NUP ogifiiriddwa naye ate nze Mukama Katonda wo nkuwadde omukisa genda owangule. Era mwana mulenzi ono yasituka najja Busimbalaala ne yeesimbawo ku bwa Guild President bwa Makerere University nga tali ku kaadi ya NUP. Kankuyiseemu ku lugendo lwa mwana mulenzi ono Ssentamu Churchill nga bw'olaba akatambi ako bwe yali waliiko NUP. Mwana mulenzi ono yagenze maaso n'okuba by the way ng'alayizibwa ennaku z'omwezi zaabadde 21 March. Ekitegeeza waakayita weeks 2 n'ennaku nga ziizo mwana mulenzi ono ng'alayiziddwa ku bwa president obwa Guild President bwa Makerere University. Mwana mulenzi ono ali mwaka gwe ogwokubiri era nga ali mukola bachelor's degree mu social sciences Makerere. Nkugambye nti mutabani wa chairman Nyanzi atera nga chairman Nyanzi ojja kujukira yakulira okukunga mu kibiina ki National Unity Platform atera nga chairman Nyanzi yabeera mukulu wa His Excellency Bobi Wine omukulu era president w'ekibiina ki National Unity Platform. Mwana mulenzi ono okujjanga independent teyaweebwa kaadi. Ani yaweebwa kaadi y'ekibiina ki National Unity Platform okujja yeesimbewo? Kaadi eyo bagiwa Ismail Basalirwa era ye yajjanga candidate wa NUP ku bwa president bwa Makerere University. Mukalulu oba mukwesimbawo okwakamyufu Ssentamu Churchill Junior oba Ssentamu Churchill James mutabani wa chairman Nyanzi yafuna obululu 214 ate Ismail Basalirwa nafuna obululu 232 214 for Ssentamu Churchill 232 for Ismail Basalirwa. Ne bamaliriza nga bakutte kaadi ya NUP ne bagiwa Ismail Basalirwa. Mwana mulenzi Churchill ennaku z'omwezi nga 7 April lwe lunaku lumu emabega nga tanasinkana President Museveni olunaku lw'ejjo. Mwana mulenzi ono yabaddeko ku Next Radio n'akola interview. Mu interview gye yakoze yagambye bw'ati, it was me against 6 guys for the NUP card and I lost by just 18 votes. When I didn't get it, I decided to run as an independent, encouraged by fellow students who believed in me. Mwana mulenzi ono Churchill Ssentamu Junior oba James ngagamba nti yali alwanagana n'abantu 6 mu lwokaano lw'okufuna kaada ya NUP. Wabula yagenda maaso n'okubanga agifiirwa ku bubonero 18 bwokka bwe buti era bw'ataagifuna n'asalawo okuyimirirawo nga independent. Wabula agamba nti teyali ye yasalawo wabula bayizi banne be bamugamba nti genda maaso n'okubanga weesimbawo. Kati bwe tuvaawo nga akamyufu kakubye mwana mulenzi ono akamyufu ka NUP bwe yagenda mu lwokaano olw'okuba nti alwana okufuna obwa president wa Makerere, mwana mulenzi Ssentamu Churchill yawangula n'obululu 3,459 nga zenga independent era nga yakuba owa NRM ye yakwata ekyokubiri. Owa NRM Ssentamu owa independent yafuna obululu 3,459 ono mutabani wa chairman Nyanzi. Eyakwata ekifo ekyokubiri yali wa NRM era nga yali amanyiddwa nga John Bosco Rukundo. John Bosco Rukundo bamukubira ku difference ya bululu nga 2 byokka oba 190. Olw'ensonga owa NRM yafuna obululu 3,267. Kati owa NUP eyakuba Ssentamu okutwala kaadi mwana mulenzi amanyiddwa nga Basalirwa yafuna obululu 3,126 era owa NUP yakwata kifo kyakusatu. Essaawa zino mwana mulenzi Ssentamu Churchill okubeera nti
ye yafuuse guild president wa Makerere yazze mu kifo kya Vincent Lubega Nsamba yabadde guild president ow'ekyenda, the 90th guild president. Ojja kujjukira nti mwana mulenzi ono sentamu abeera president ow'ekyenda mu omu owa Makerere University. So mwana mulenzi ono nja kujjukizako yali agenda maaso n'okubanga alayira ng'akwasibwa obwa president bwa Makerere University. Mwana mulenzi ono sentamu yagenda maaso n'okubanga agamba nti kyekiseera agenda maaso n'okubanga ateeka Makerere University ku nteko. I intend to tackle the tuition policy, which has been widely criticized for containing unfair clauses. My goal is to push for a more lenient policy that does not marginalize students, especially private students. So mwana mulenzi ono yagenda maaso kubanga ayogera kubeera nga kaweereddwa agenda okulaba nti buli muyizi yenyigiramu ate okubeera nti atwala Makerere University maaso nga tewali asosolwa, naddala ba students bano abasoma nga tebali ku gavumenti. Bonna n'agamba nti agenda kubasika babeere mu kitavu wamu n'okubeera nga beyagala. Mwana mulenzi ono yagamba nti yali wakukolagana bulungi ne administration ya Makerere University mu buufu obufaananako bwe butyo ate mukwano gwange. So byebyo akusaidi eyo mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Sentamu Churchill James oluvannyuma lw'okubanga ate awangula okutwala entebe. Kati bwe tuvaako kaawo bwe tuddayo mu family ey'aba Sentamu, that is family y'aba Bobi Wine, Chairman Nyanzi n'abalala, mwana mulenzi ono ng'amaliriza okubanga awangula yalina okuzzaayo olutabaalo mu family, so si mu NUP wabula okuddayo mu family agende maaso n'okubanga ayogerezeganyaamu nabo n'okubanga ababuuliranga olutabaalo we lwali lutambudde era nga bwe yali awangudde obwa president. Mwana mulenzi ono ng'akutte omuzindalo ngenda mukuwaako yayogera eri taata we Chairman Nyanzi n'abalala bonna aba family y'aba Sentamu, era mu bigambo bye alaga nti wandibanga waliwoko embeera oluvannyuma lw'okuba nti teyafuna kadi ya NUP ate n'asalawo okujja nga independent, ba Sentamu as a family baagwamu ekyekango n'okuba nti nno ekintu kirabika nga tekyatambula bulungi nnyo ku sayidi yaabwe, wabula yagamba nti yayimirira n'agamba nti ye presidential material alina okuba nga abikolera ddala ddala. Serious. Nze nasamba akapiira nengenda ku Neke nesamba akapiira ku university timu nga ninayo license ku St. Julian nasamba akapiira nkombe katwaka ono president material. Tayo kubera mu bisoto aina kuba suti nga coffee brown katonda baba ine chicho chikakuba chicho. That's the timing. Bible gamba talwa utapapa agira musere kitufu ekirata fe kitandise. So zembebaza sigenda kwegera okusuka wano mbagala nyo mwenna mwongere okutusabira ekisinga ebyo bisomo bizo bitandise kati. Nenga tumaliriza mu buli kimu kyonna kibazo mtuge nyumba eno omwami Nyanzi Fred Sentamu yanyiga nakola tini nakiriza kubanga yenga taata tuziri buvunanyizibwawo ate Bible egamba nti mutyenga kitamwe kitawole nnyo ebisaale by'okusi biberemeka nga birungi nga byingi. So tutasobolaba ku birungi kuba twabasaamu ekitiibwa. Saku ono yankubira essimu n'angamba muganda wange ng'olaba ekyokusiba muzeeyi namugamba Saku olaba kale nayogera ngayogera obwine nayogera mazima namugamba Saku kituufu weebale nnyo ne Mami Nyanzi adda kusanyuka nnyo nga nze guild president n'agamba akasajja kiriraga naye nali njogera mazima. Right now I want to attribute all this success to him because he deserves it. Saku, I wouldn't be here if I didn't go to school. I wouldn't be here singa tebankuza nti olina okukola. Nze bagamba ndi planned kid kusomero bobe balowooza naye ekiri mu nnyumba eno nze nnima nakubako amatafaali. So I am who I am today because my father took the difficult position and made me the man that I am today. But my mother gave me the heart that I profoundly share with you. My mother taught me God and my father strengthened those teachings with putting us in prayers to sing and everything.
I know God because mommy knew God. I think she was the first person to be saved in both their families. Never muyombesa. But she has been the foundation spiritually that we lay on. Thank you so much, Mommy and Daddy, Maggie, Nkwagala nyo, Uncle Amos. Uncle Amos. Bana Uncle Amos. Labalabo nabona ngojeko mami, jaja. Abalabo nangabaka ni domana Uncle Amos yangu pese nitogere sidachikana mu musambu. Nangamba chachi dokano amasoga numa ndi mulwadde naye ngenda kufuba okulaba nga nkola buli kyensobola okulaba ng'osigala mu kalulu. That is it. Mwana mulenzi ono okusinziira mu bigambo bye bw'ataafuna kadi ya NUP famire y'abasentamu abamu ku bo baanyiiga bw'ataagifuna baanyiiga ng'asazeewo okugenda nga independent nga ne kitaawe yennyini Chairman Nyanzi mwali taata we yanyiiga olw'okuba nti omutabani yagamba nti kadi ke sigifunye ngenda kwesimbawo ku bwa independent wabula ng'ate era taata akuba akuba awumbirira Chairman Nyanzi yatuuka n'akkakkana emmeeme nakkiriza mutabani we yeesimbewo nga yeesimba ku candidate wa NUP nga independent mu kalulu ka Makerere University Guild President. Mwana mulenzi ono omulaba ng'ayogera olabira ddala ng'ayinamu element ya Bobi Wine mu ngeri gy'agera maaso n'okuba ng'ayogeramu. Kati kankulageko ko mwana mulenzi ono Churchill Centamu olunaku taata we Chairman Nyanzi lwakomawo kuva mu buwambe we yali awambiddwa. Mwana mulenzi ono yali ayimiridde mabega wa Bobi Wine. Bobi Wine wajjira okubuuza ku Chairman Nyanzi. Kamplayinga ka video yako nga ngendo kamplayinga weetegereze nga katandika. Omuvubuka ayambadde suuti ng'ayina ne kagundi aka red era ebiseera ebyo yali mu kalulu. Sooka olabe ka video kano. So that is it. Kavidi yako nga bw'okalabye we kaba katandika mu nsonda eri Bobi Wine wayimiridde gayo yali awo. That is Sentamu Junior oba Sentamu Churchill James. Mukadde ke kamu kankulageyo ko ku bifaananyi. Ekyo ekifaananyi ky'olaba kifaananyi kya Bobi Wine ng'ali n'omwana ono Sentamu wamu ne famire ya Chairman Nyanzi. Oli ye mukyala ayambadde black then bano baana ba Chairman Nyanzi then wano Bobi Wine yali nabo mukadde ako woba ojjukira bulungi Chairman Nyanzi we yali abuze Bobi Wine yagenda maaso n'okuba nti abeererawo nnyo famire eno olw'okuba nti era baaluganda n'okulaba ng'ate munnakibiina munne Chairman Nyanzi akomezebwawo okuva yonna gye yali ali. Ate ekifaananyi ekyo ekirala ky'olaba kye kya Bobi Wine ng'ayambadde Robert Duba style ng'era ali n'omwana ono Sentamu Churchill. Mukadde ke kamu ka video yako ke nkuplayingide tekuli ddoboozi omuvubuka atudde wansi asaliddwako mu green ye Sentamu Churchill muzimu ku nkuŋŋaana za NUP. Bobi Wine ng'ayogera wano wabula nga Sentamu atudde wansi awo mu kasaza aka green yoyo ng'ayina beret oba red beret eye ya NUP. Eyinza okuba nga bangi bagamba nti y'ensonga lwaki aba NUP ne People Power batabuse nnyo ku lw'ekifaananyi mwana mulenzi ono kyeyafunye. Kati nga mmaliriza kankuterewo ekifaananyi kino. Ekifaananyi ekyo kye kya Churchill Sentamu bwe yabadde ng'ayogera ne President Museveni yeewombeeseko ko n'akwatako mu kifuba ati ne yeemenya ng'ayogera ne President Museveni awo. Kati nga tumaliriza ng'ekifaananyi ekyo kiri ku screen kankuyitiremu ku zimu ku reactions eziri mugenda maaso ku internet essaawa zino naddala omukutu ogwa X abamu nga bwe bagenda maaso n'okuba nga bakyogerako kino. Mwana mulenzi Nahabwe Bruce agambye nti President Museveni yabuuzizza Chairman yabuuzizza Sentamu Churchill nti yegwe mutabani wa Chairman Nyanzi mbuko ye n'addamu nti yes ssebo bigambo by'abaana abali ku internet. Tamale agamba nti amawulire n'engeri gye gagenda reportingamu eggulire erino NTV ejaga the president was welcomed by the guild president
nti NBS egambe Bobi Wine's son, the NUP child, rubs shoulder happily with Museveni, showing support for him. Nti Bukedde egambe mutabani wa Nyanzi abaliddemu olukwe. Nti yengeri y'amawulire gye gagenda reportinga. Kizito Alaisha akwotinga mwana mlenzi ono agamba, I built my victory, you gave me nothing besides supporting my opponent. Nti nazimba obuwanguzi bwange temwina kye mwapanga aba NUP wabula okujjako kuba nti mwasupportinga candidate wammwe ne mutansupportinga. Bigambo bye birimu kubitambula. Kalenuwa MK agamba, I have been seeing this little boy trend. Some are even insulting him. Let's be old enough. This boy has a future behind his father Nyanzi. Him being a relative to Bobi Wine doesn't stop him from being proud of Yoweri Kaguta Museveni president. Let's not take it far. And besides, he has his own choice. Banji bakitaddeko bwe bapostinga balaga nti chairman is Nyanzi's son. Bobango tunulire zimu ku comments ezivaayo here and there. I have seen some uneducated guys criticizing this boy, a son to Chairman Nyanzi, for meeting President Museveni. Look here, this gentleman is the current guild president of Makerere University. And President Museveni had visited the student for this university. So with due respect. Oyono bamita Hamza wa Bobby yawandise. So banji bagamba nti kati mutabani wa Chairman Nyanzi obo wa Bobi Wine Centum Churchill mwabadde mwagala akoleki okusinzira ku comment bagamba nti yandidduse n'atatwala kifaananyi na President Museveni. Yandi bagamba nti nedda nze sijja kutuula waawo, sijja kwaniriza President Museveni. Ekituufu yandikoze eki mu buufu buno? Byonna bibuuzo bigenda maaso okubanga abite. Waliwo mwana muwala oyo bamuyita Muteeso Okunu Maria ku Twitter agamba nti bakozesezza mutabani wa Chairman Nyanzi okubanga balwanyisa NUP. Agamba to use Chairman Nyanzi's son sent him to fight NUP as revenge. Yebwa agamba byonna osobola okubanga obisisinkana ku mukutu ogwo gwa X ogulika abantu abo ab'oluzungu bali eyo bakubagana empawa. Banji bagamba nti kino ekikolwa tekyagwanidde, wabula gwe olowooza ki? Mu comment mwosobola okubanga oteeka ebigambo. Ejokuna Farms Company Limited banono balunda obukoko okuvira ddala kuba olunaku olumu babukuguza one day old chick. Bakakuguza akakoko akolunaku olumu oba oyagala obuwerera ddala babulina. Osobola n'okubanga olina amajigo n'ogaleeta ne bagenda maaso n'okuba nti bagakwaluliza mu buufu obufaananako bwe butyo. Bakuguza enkoko nga Rainbow Roosters, Saso, Krailers n'ebika ebirala bingi nnyo nnyini ddala. Oyagala kubanga obeebuuzaako ku nsonga ezikwatagana n'ebyokulunda oba n'ebyenkoko babikolako ate nga balina vet doctor. Yes, bamukuwa ku bwereere bw'obanga oli customer waabwe. Alson Painters UG basiizi ba langi ku 0705 193636. Oyina ekizimbe kyo oli mitala w'amayanja, oyagala muntu agende ku site agende maaso n'okubanga akubaliramu langi gye weetaaga n'ebiringa ebyo ku 0705 193636. Alson Painters UG bajja kubanga babikolako. Abasidi omusunzuze lyerinnya eryange agala ogwe mukutu kwoli. Thank you so much. Atambudde nange okuva video gye yavudde paka eno gye tutuuse. Mbebaza nnyo nnyini ddala okubeera nti mutwesiga ne mututeekamu obwesige ne mutusindika tubanoonyeze amawule ga entertainment tugaleete nga tetugaseemu kyaffe kyonna yadde okubaako kye tutolamu. Thank you so much. Mwebale ddala.